Gwe nkuba kyeyo naawe ali eyo teweeyibaala bw'oteegendereze naawe bino bajja bikola. Bw'onooba teweegendereza by'ogenda okuwulira mu katambi kano naawe bajja kubanga babikola. Lwa nsonga abantu baneno bakizuula nti engeri yokka ey'okusurvivinga mu ggwanga lya Uganda oyina okuba nga oyinayo enkuba kyeyo gwe weesigamyeko ky'ova olaba ebintu nga bwe biti bikyagenda mu maaso lwa bulagajjavu bwaffe lwa kwesiga nnyo bantu lwa kuva ku mulamwa omutuufu ogwatutwala. Yenze Sheila Adita subscribinga ku YouTube channel yange eno ky'oba oyina okumanya nti wonooba osubscribinze buli video gye nteekayo egenda kubanga ekutuukako kubanga already oli member. Jangu weegatte kakiiko kaffe komiti eno we tusobola okwewabula okwewa amagezi okwerwanirira teekako n'ebintu ebirala. Jangu obeere nga otwegattako kwata ku notification bell eri awo waggulu buli video yonna yonna gye nteekayo egenda kubanga ekutuukako. Comment section injireka inzugule lwa nsonga njagala okomenting otuweyo best comment bwe tugenda okusinzirira okumanya obutambi bwe tukola bwa makulu kyenkanaki oba si bwa makulu kyenkanaki ate na ne comments zammwe tuyigamu nnyo ate na ne tweyongera okusoma ebyo bye tubadde tetumanyi. So jangu obeere nga otwegattako subscribing okwate ne ku notification bell. Kamba twaliko mu katambi kankuba kyeyo munnaffe yakoze loosi eno ey'ekyeyo yakoze loosi y'ekyeyo wabula saagala naawe ogwe mu mannyo ga mpisi. Katugendeko mu katambi ate era tukomewo. Nkuba kyeyo Farida Alayo alumiriza muganzi we Rashid Mayombwe nti bwe yamuganza teyasooka kukimanya nti mufere ng'akitegedde amaze kudda Uganda oluvannyuma lw'okumuweerezanga ensimbi beekulaakulanye n'azizza mu bibye. Alayo ategeezezza nti yalabagana ne Mayombwe ng'ebula ennaku mbala alinnye ennyonyi era nti bwe yatuuka eyo omutima gwamuli wamu ng'amanyi olumaliriza contract akomawo Uganda akakalabye obufumbo bakole bizinensi beekulaakulanye. Nga kapito wange buli kimu kyengaza mabanga kintu eki kuzikiriza kukola. Agamba Mayombwe yamukubiranga essimu n'amulimba ebintu ebitali bimu era nti abadde ng'amuweereza ensimbi wabula ekyasinze okumuluma ze ssente za poloti obukadde obunaze yamuweereza. Mayombwe n'agigula n'agissa mu mannya ge. Ate ekyasinga era okundabula ennyo tugenda ku poloti yandagawo ndeeta ekirowoozo okusimbayo kali ntuuse emyaka ebiri nzire ku abroad ate agenda abagamba mbawona madamu namwazisa obazisimbasimbawo kalituusi kati webeera bwoba okumalira ate ng'endagaano ziri akyazino. Alayo agamba nti bwe yali ku kyeyo abasajja bangi bamwegwanyizanga oluvannyuma n'alondako Mayombwe ng'amulaba ng'omuntu mulamu naye akizudde luvannyuma era essanyu lyakoma lwe yamunona ku kisaawe. Bwetubeera ku kyeyo si yeka yali munyumba okusiima nali nkwasaganya bangi nenga decision nenagwena yigo back omuntu alinako ku byeyo nenga kamera noisooka nga musiraamu ekyokubenga tuba tutudde ne tubeera nga like obanga twewadde obudde conversation zetugera kugamba mulabira ddala abantu abali developmental. Mayombwe bwe yalabanga bye yasuubira okufuna ng'Alayo akomyewo si we biri yagezaako okusomba ebintu okuva muzigo gwe baapangisa kyokka Alayo olwamutebuka n'abijjamu n'abitwala ewa kojjaawe. Yali alina kigendero kyakagala kundiyako byange adduke kasabyagaana nze nkomawo emiwaka atandika okukyusa ebyata kyadda waka akola biri omukubira essimu nange nawe agamba bwe yatandika okubanja Mayombwe ssente yamukakanako n'amukuba n'amumanyula enviiri era omukazi n'aloopa omusango ku poliisi enazigo mu Kayunga nga bano ensonga bazikwasiza Collins Kafeero avunaanyizibwa ku nsonga z'abafuna amaka atuuza abaagalana bano. Muno mukyalo mukuba yangu infact okufuna ekikondo kyangu muno mukono mbadde nga nga kinevu ogwanuka esimu yange yagikola buti. Alayo akatemye Mayombwe nti tayinza kumuddira wabula ayagala amusasula ensimbi emitwalo 94. Nze kyenjagala ndiyirire nze koti mbadde nti mugamba kusikyandira Mayombwe ayungusa amaziga n'asaba Alayo amuddiremu babeere bombi kubanga talina wa kutandikira nga mu kiseera kino bamusuza busuza. Alayo agamba nti ekya ssente asobola okuteesa wabula okuddingana ne Mayombwe kikafuuwe era nti we yagendedde okumugalabanja nga waliwo omusajja omulala eyeeteeseteese okumubiita. Kafeero asabye abaagalana bano bakanye batambuze amaka n'asaba omukazi okusonyiwa bba kuba yamwagala embeera yagimanyi. Bw'okalina emmere bw'ogendera okumuwa bw'obuddewa
era gy'onoovuma gy'onoomuwaako omuwaako nga kale obudamu. Abasindise bagende boogeremu bakomewo mu ofiisi ye ku bbalaza bamuwa alipoota. Sawulo w'okulira yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Gwenga nkuba kyeyo amaloboozi ago gawulidde bulungi ago nno gaabadde mawulire mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Nkuba kyeyo bwe yakomyewo ewaka n'asisinkana nga omuntu bulijjo gwakwasa ssente okubaako byamukolera oli ssente yazikolamudde ebibyo. Yamuwa ssente z'oggula poloti, oli poloti n'agigula ng'eri mu mannya ge. N'amuwa ssente z'okubaako ebintu ebirala bye batandika byonna nga biri mu mannya g'omusajja. Ekisinze okumukutula enviiri nti nno okukoma ng'omusajja oyo munnange takyayagala na kumanya wabula ate namulabye akazannyo k'omwami ono nti nno essaawa weetuuse. Nkuba kyeyo nno n'amugamba munnange katugende ku poliisi ebeere nga etwawula eno nno omusajja gyakamutemedde n'amugamba munnange ensonyiwa siina walala wakugenda tewali mulala agenda kundiisa. Ndowooza mulaba abasajja baffe mu ggwanga lya Uganda tewali agenda kumuliisa, tafudde nayo kunoonya mulimu, tafuddeeyo kunoonya mulimu. Ye ssente kwabalidde abalidde ku nkuba kyeyo. Bino bye tusiiba tubagamba nti nno muve mu WhatsApp groups ezo zitalina makulu, ne tubagamba muve mu Facebook groups ezo zitalina makulu. Gurupu ezo z'olabamu abasajja abo bonna babeera bize bali mu kunoonya bakazi bagenda tereza bulamu bwabwe. Facebook groups ezo zonna z'olaba zirimu basajja abanoonya abakyala abali mu kwekolera nga ye yagezaako ne bigaana ng'ekintu kyokka kyasigaza kwe kujja eri mmwe abakyala abali desperate era nga bakimanyi nti nno bankuba kyeyo bangi nnyo bali so desperate for love banoonya abasajja ng'era bo balowooza mu ntegeera yaabwe nti tumaze okukola ssente. Engeri yokka ey'okwekuumirako ayina kulimbalimba ng'ayitidde mu mukwano. Ye mmwe abatayiga mwabaki? Bino ebintu tubyogedde buli lunaku era ne tubakakasa nti nno abasajja baneeno bakoze nnyo omukwano ku bankuba kyeyo kuba bamanyi bankuba kyeyo be balina ekiddako. Ate era ne bannammwe abalala bangi mubalabye laavu gye batuusizza abasajja bano gye babatuusizza nga babalimbalimba omukwano ne batuuka eyo ne babatta ssente ne bazibabbako. So bw'onooba toyize mukana akatambi nze ekyokukolera sikiina mwannyinaze omuntu ajja kumbuuza lwaki gwe oyogera ku bankuba kyeyo bokka tewaliiyo kontenti mulala w'onookimbuuza ojja kuba oli mutuufu. Kontenti omulala mwina ate era nga mungi nnyo naye mbeesinze nnyo ku bankuba kyeyo lwa nsonga nange endi nkuba kyeyo bannange ebyo bye bayitamu kwe kuyiga nze kwenfunamu ate nange nenjagala embereko abalala bensomesa wabula nga ate tetukomye ku ekyo kyokka tugenda batwalako mu ka audio akalala ak'omukyala eyakubira nkuba kyeyo essimu n'amugamba eno todda tokyayinayo maka amakaago nze ngalimu era ne bbaawo baawange. Kati nno baneeno nga bamikwano nnyo bamaze ebbanga nga bamikwano omu ku bo yagenda ku kyeyo wabula eyasigalayo ewaka nga mukwano gwe ye ne yeddiza amakaage. Na bino bituukawo tukawulirize ate era tukomewo. Iwe nnyabo gyebali onansoni wakubanga tondidi ze natikuyidi aye ate nze nkuyidi kubanga ekiraga nga nkuyidi n'okuba nti n'enamba yo njirina. Nnyabo wabona yala mu Uganda muno nga gano n'amaka agasembayo tosobola kugiyiyaako kindi watolanire mwana okotireka amuleete munumba kubanga naleka enumba kamundeete mwani naze munumba abe munumba paka luwulira oli kusuubira okwiramu gano amaka yembuuza George bwe yali akofunayo akapati niwo omukazi asembayo nti nindikwenda okitegeera ennyabo saawa dino otegeere nga George akaabona era yambona nze otasuubira kwiramu gano amaka nze ekirowoozo kikuvuye mu maadaamu awulire bino bikadaama ebifeeye nga ebizaala ebirowookeza bino ebyanala okunaaza amazzi ag'Abagalabu kikumaaniina amazzi ag'Abagalabu gabajja mu bwongo gakujja mu bwongo iwe embwa iwe setwaniiwe kumanyooko gasiya toyiranga muna kumanira isimu lya George okuva n'olwaleero komoti era talowooza nti neeri y'amaka ago nnyabo giyiyaako ebindi nga bwe wayenda okujja okutetenkanikiza irala ndikwenda otetenkanikiza ala oyiyeeko ebindi wanti wakaali kikyo
era bw'oba nga olina kyewaleka wano ekikyo ndi kusaba busabe kyogere tere tukikufulumikiza tukikutwalire gaimwe mwana kaje nakyo ate ndi kuba kino mwana ko mufunire kwa gandi gabaabe mufunire kwa gandi gaba akoleki ti kuvanga yanvanga inda ndagana muno kano konti mukali muno kalambaire okujja ko kodinga mwaka kowa ayo bamukakenda mufunire kwa gandi wobobe yembuza ngati mutegeera nekibatola nekibalekesa n'amaka nga mujja muyengetera mu mayumba ag'abantu mukubanga mujja bugalabu muba wajja bugalabu enokayenda yoki ndikobera nnyabo okuva n'olwaleero kino olero ogunwa okuva n'olwaleero toyiranga muna kukuba ku simu ya George toyiranga muna kukuba ku simu ya George owulire ng'oyenda idembe ninze toyiranga mukuba ku simu ya George ndikwenda otegere nga George yefuna omukazi nnyabo era ndi wondi mu maka nfumba madamu nfumba aye ndikwenda okole nga buli mwezi bwetudirya era ndakudirya odigenda kudirya kati ombuwagereza nomba mbogereza sente basikire ku numba lusagati mekyabona basikire ku numba lusagati erezedindi nebyabula amagezi nekibatwala n'okujja okukuuta etoyeda abantu bino bikumanya okwo kuli ebimere byebaliremu kyova muli amagumba gebaliremu kyova muzira n'amagezi kulya birya byamu ye nga totegeera kino kikumanyoko mwaka akatambi akasembeeyo okayizeemu oyina kyoyizemu mwaka akatambi akasembeeyo emikwano gineno gye musembeza ne mutuuka n'ogiyingiza mu nnyumba mukakasa egyo mikwano gyammwe era nga mukakasa nti abantu abo nga we mubabala nti nno mikwano gyammwe nabo bababala nti nno muli mikwano gyabwe ekyokuddamu okiyize era okifunye mu katambi kano gwe wenawena nga oyina omukwano oguli faithful munnange ekyo nno kyebalize mukama kubanga emikwano si myangu nga gweoyina mukwano gwo nga yagamba adita waaligwa wendigwa ekirikabya adita indikaaba ekirisanyusa adita nange mmanya ndikuba ensanyuse era nga bw'obaako ky'omugamba okukolera agenda kikola na mutima gumu kuba abamanyi akolera gwe naye abamanyi yeekolera yekka nti gwe bigenda okuva ewuwo bijja mutuukako bulungi nnyo naye bw'oba toyinaayo mukwano bwe gutyo gw'osobola kulirayinga on mwesonyiwe emikwano egitabagasa emikwano egyo mufune we mukoma nagyo naddala nga muli mu nsonga z'omukwano ensonga za relationship ensonga z'obufumbo emikwano egyo bantu bazibu nnyo era kummwe ekimanyi abali ku kyeyo bangi nnyo muyina mikwano gyammwe nga kati be baafuuka bamaama bamumaka be baafuuka bastep mother b'abaana bammwe be baafuuka abakyala mu maka gammwe ge mwalekayo olina omutegeeza kangende enkole bawange buli kyonna kyakola ntegeeza wabula ate oli n'ayita emabega ate era n'afuuka mujjawo nga kati nno batandise n'obatiisatiisa temukomawo tokomawo wano tolinaawo kikyo ebyo byonna byokyadda ennyumba yafuuka yange omusajja afuuka wange nina n'olubuto era omusajja ŋŋamba takyakwetaaga zeezo nno ensonga z'abasajja kakati w'oba oli ku kyeyo think otherwise bw'oba walekayo omusajja ewaka yessaawa obeere nga otandika okulondalondamu mubuze osobola okumulaba n'omanya nti kati ono anjagalako ssente yamuvinga dda ono kubanga wekitali ekyo ssente zammwe ze mukola ate ze zirabirira bajja bammwe ewaka gye mwava yenze Shida Adita bw'oba akatambi kano kakutuuseko kigenda kunsanyusa nnyo kaninde komenti yo mu comment section gwe wenna atanaba subscribinga nawe kikole mu bwangu nga gwe mulundi gw'okusoosa okulaba akatambi nga bwe kati tovaawo nga tosubscribinze kubanga bingi nnyo bikyajja era video nyingi nnyo tukyaziteekayo imbalala nnyo. See you in my next video.